Kayanda golaba nti asonyiika gomanyi kigambo mukazi kati gwe bakuba oli mukazi naye akukwatira ku mukazi edda batugambanga nti yakwagalira omukazi oweera ali muki akati awo embeera eyo yo yasigalawo omuntu yenna bw'omanya nti yakwatidde ku kyange toli mwagala emyaka gyonna akati anti bwanneetondera nga yeetonda nti kiri akijjeewo nti teyazaala mwana waliwo okwetonda nga kyeweetonda kivaawo naye kiri nze ndaba tekivaawo wabula ate bwe tuddaawo mu byawandiikibwa bwonzira awo mba musonyiwa kubanga tukkirizibwa okusonyiwa era ne Katonda waffe kyayagala. Emikolo bwe nali ngenda okukola naye emikolo yagenda ebweru n'atakomawo mangu nange nembivaamu. Omanyi abakazi bwe mugenda ebweru eyo simanyi kibabeeramu mukyusa sisitimu y'obwongo yadde nga kadi gyali tukolagana tukwatagana naye nange nagamba olimala kuva bweru tulyoka tuddamu tukola emikolo. Alijja ne tukola emikolo n'addayo. Abasonda ssente zaabwe balina okuŋŋumiikiriza kubanga baali basonda za mikolo. Omukolo we gulituukira era gwe baasondera guliba gwevu era sikivwangamu. Naye nga iyo omukyalo enkolagana weri era essuubi ly'okubeera ng'omukolo tugukola tugirina. Mu bufunze wano e Uganda tolinaawo afumba ogamba nti eno yakubeesabeesaako. Waali waali era naye akimanyi kubanga ate kati osobola okubeera eri nga nze ndi eno sirina akannyambako ekyo kisoboka oba olimbye. Kino kye bayita amazima olina okwogera bakiyita mazima kubanga abo boolaba bagamba mbu sirinaayo n'alimbalimba munne namugamba era gwe paka lw'olidda bw'olikomawo wano nze neekuumye naye nga kisoboka kakati obutakola ekyo kubanga oyinza okubeera nga ogamba muno nti weekuumye naye nga buli nnaku okyusa naye mugambe lumu nti nina ekyo kiba kisinga. So oli akimanyi nti eno olinayo atambuza omusaayi bwe kiri era naye mu mativu nate era naye mu mativu ono ali eno yakimanyi nti muno olija era naye akimanyi. So kati ono ye tolibedde kubanga omukuba embaga bwe tulimala egy'oli emikolo nga tukola nagyo. Oli musiraamu? Nze bwe siiba musiraamu waliwo ekiŋŋaana asita obeera nga wasangibwa nabo bonna n'obakuba embaga anti bwebanga wasangibwa nabo ani gwogoba kubanga nagwo musango omuntu okumumalako emirembe gye omugobi wakkiriza obeere naye atugewa kitegeeza ogwo nagwo musango. So kati mu bufunze papa ogenda kukola embaga za mirundi ebiri era bwe kiriba kisoboka mugenda kubeera nga munnyambira ddala tukole embaga bbiri kadde mwaka bwe kiriba kisoboka mugenda kunnyamba era bwe balinzikiriza bo embaga tuzikole bbiri omulundi gumu nga tuzikolera wamu tugenda kikola. Ogenda kola ebyafaayo? Njagala nkoleko ebyafaayo nzomanyi njagala byafaayo ekyo nakyo ngenda kikola. Kati bano bonna buli omu wonna amala obbawasa tugeze bonna ojja kubateeka awantu wamu nigwabanga buli omu ali wawe era kisoboka okutuula ku kidaala kimu ebyo bye byetaagisa mu nsi n'okolayo ekyenjawulo nze ekyo nja kikola. Bonga bo bakwatagana bajja kukwatagana omanyi ffe abasajja ffe tuleeteramu abakyala okukwatagana oba obutakwatagana. Ate lwaki mpabya nze nagamba nze omu nkola bennyumira mpozi oyo ataawulira kayimba kange naye bw'oba wakawulira nti nze omu siragira ggwe nze omu ekyo kye kinnyumira gwe kola naawe bikunyumira. Abaana tulinza okuba nga twawummuzaamu naye bwe kiba kyetaagisa emmundu tusiimula nsiimule tuziteekayo emitwetwe ombolo kujja kuzisiimula nga bwetuzongerako akazibu ate ozaayo yakikugombola baba bakuwa yakuzaayo okugombolola era ekyo ekyana ekyagamba mbunziriza emmundu kugombolola era nakisekerera ekigamba bagikuwa ogize kugombolola yali yakuza kugombolola era baali bagikukwasa waliwo we baawandika nti bw'otuusanga obudde bwe buti za kugombolola
tewali endongo etambula bulungi nnyo terina mutawaana bwe kinaaba nga kyetaagisa tetujja kikola naye ayinza okuba nga oli yekabwejjungira tulyoke tuddeko kino era ku luno neeyama eri abawagizi bange nga njagala buli luvannyuma lwa myezi 3 nga mbawaayo ekipya 3 kipya omanyi tuli emabega twafulumyanga tepu ng'eriko ennyimba 6 gye twayitanga alubamu kakati ebyo byavaawo netutandika kufulumya singo kati nga ffe abaali bamanyidde enkola eri eyafulumya ennyimba ennyingi nnyimba 6 mu abawagizi olyoka olondeko olukunyumidde oba ezikunyumidde kakati enkola eyo bwe yavaawo naye nze kati nsazeewo nti ngenda kugizaawo mu mbeera nti buli myezi 3 nja kuba nga mbawo ebipya waliwo bwe n'akata 2 nkola binyumira ne Kayanda omanyi Kayanda nazeemu Kayanda ne mukuba mu nkuba eyammwe ey'abavubuka nti n'abavubuka basobole omwewonerwa yadde nga ne ku luli yanyuma nnyo ku budde obwo myuzi kyoyo era yaliwo kati namuzeemu mu myuzi kyona aliwo kati buli muntu mu nsi abaako ye bw'ayagala abe ne bw'ayagala atambule mu nsi naye abantu oli agenda n'avaayo so nga naye alina ebibye byakola nga bimunyumiranga ye kati ate ye n'alingiriza nnyo ebibyo nagala mukabya owuyasibya akaviiri kabya lwaki ayambadde bw'atyo kati mumbeera bwetyo nti okwo okulingiriza kwe nagezaako okubeera nti abantu mbagambako kyali kubagambako kale akaviiri era bakayita mukabya gwe bwoba okaagala bw'ogenda bugenzi nti nsibaka mukabya akaviiri kano anti oba olina okukalabirira obudde bwonna kubanga oba okyagala ndowooza era nammwe abakyala bwe mukola kuba buli saa tubalaba mufaanana bulungi kitegeeza nti mwagala okunyirira era bw'oba oyagala okunyirira oba olina okwefaako olina okufaayo so sigamba nti olwaleero nakikoze ate nkya kankiveeko olwoba tolina kyewagoberera ekintu kyonna bw'oba nga wayagala kibe olina okukiremerako nga okikola ne kinyumira abo be wayagala bakulabe ng'onyumye kuba tukolera balabi zimanyi za buseere si byangu naddala nze wengenda nze gwe baseera simanyi kuba kali mu mitwalo nga 2 egy'Uganda buli naku nkola ezo sente nsobola ozifuna ez'omulundi ogumu ne nga nti olabeka ngendeko mu saluuni bansiba akaviiri kange ng'ekyo kiba ekinene anti waliwo ebintu ebimu nga obyeteekako nga ggwe waliwo ate sente zetugaba waliwo zogamba zino nzeetaddemu kati ezo zeebalira mu byoweweeteekamu okugeza ng'okulya okunywa okwambala kati n'ekyo kirimu ekyo omwana bwe yavaayo n'aŋŋamba nti ayagala kuyimba ekisookera ddala nasooka okuwakana nti tasobola kuyimba ne mugamba okukukakasa nti osobola okuyimba ky'olina okukola kiri kimu tuyimba abo 2 ne mpandiika akayimba naye eky'omukisa omulungi n'asobola bulungi okukayimba ezaalinga mpaka nga bwe munaabeera wano osobola okuyimba nsobola oba osobola tukole bwatyo empaka n'aziwangula naye ebyo ebivvulu kati byabavubuka nnyo ffe tetukyalina nnyo bye twetaaza bivvulu kubanga ebivvulu bino bikolebwa ng'oli ayagala kweranga kwetunda akyayagala abantu bamulabe nnyo naye ebivvulu tebiriimu nti oba kankole ekivvulu nfune ssente nnyingi bintu byakweranga kati nze mukabya nkyerangawa ani gwe neerangirako mmanyi yonna bonna bammanyi kati ate lwaki mmala obudde ne ŋŋamba nti ate kati ngenda kola kivvulu abantu bandabe bandabako ki ababikola baba bakyayagala okweranga waliwo ebimu nga bya kivubuka sobola nnyo bikola olw'ensonga nze ng'ate mbigaya nga ndaba tebirina nnyo mugaso bwe kiba nga kya kivubuka nga kirina nnyo omugaso nsobola okukikola naye kati nze nga nze ateeseteese ku bivvulu ntegese ku bivvulu nze natunuulira nnyo ebintu ebyo ebyokutegeka ebivvulu nti oba togenze kufuna wabula oba ogenze kweragamu nti kyendi
kubanga okufuna kwabyo kutono ate nga bikuteeka ku pressure. Kati nze sikyalina bintu bye neetaaga kunteeka ku pressure. Njagala nnyo emirembe gyange. Byatambula nnyo kuba nabeera n'ekibiina ndowooza emyaka nga 15 oba 20 nga nzirukanya ekibiina, era omwo nategekeramu ebivulu bingi. Kati nentegeera nnyo ekigambo kuteekateeka n'okutegeka. Ate senga bibadde binswaza buswaza, bagamba n'abawagizi senga mwankyawa, naye muba nga abawagizi mwongera kunjagala na kuneetaaga, ate bimba nswaliddewa. Nze nkolera bawagizi bange, sirina gwe nkolera mulala. Oyo agamba munswala simukolera. Era nagamba akayimba kange kagamba nkola byenjagala, gwe atabyagala bikole ki bivwemu. Buli omu gamba nti ye kimuleseewa nange kindeseewo ekyange. Nagambye nze nkola byenjagala, ne bannange b'oyogeddeko buli omu akola ekyo kyayagala era ekimunyumira, teri amugamba lwaki ate okoze bw'oti. Bw'avaayo n'agamba nti nze nkoze bubi, nga nze sinnagamba nti ye akoze bubi, olwo aba mukyamu. Kuba buli omu akola ekyo kyawulira kyayagala. Nze ŋŋamba kimu abavaayo ne banjogerera, mbagamba bambi muve mu butamanya. Buli muntu mu nsi muno baamukola yeyagale, anyumirwe obulamu. Lwaki oba toyagala nnyumirwe bulamu bwange? Okunyumirwa obulamu kwe kubeera ng'okoze ekyo kye weetaaga, ky'oyagala. Katonda bw'aba akyakuwadde obusobozi n'obukikola ne kibaawo, lwaki tokikola? Ku nsi tuliko kaseera, naye gwe osuubira kweyagala ddi? Era osuubira kwesanyusa ddi? Osuubira kukola ddi ky'owulira nga kikunyumira? Kakati abo abadde baŋŋamba lwaki nkikola, nze mbagamba ekintu kimu, nammwe mukoleyo bye muwulira nga mubyetaaga bibanyumire. Ate kakati abako baali bandabyeko nga ngenzeeyo nga bondaba wano, era bo bajja kundaba nga ngenze ewaabwe ni mu biti, era mbambalira amakanzu g'otolabangako. Era ye eriiso bwe lisooba ne litunula ku TV nga nze nyambadde nga bwe nyambadde, eriiso lye liba lirina omusango. Si nze, kubanga nze sinnagendako wakaawe kwambalirayo bintu ebyo. Lwaki tebaŋŋamba nti guno omulimu guveeko dde mu mirimu emirala? Bwe babanga tebaŋŋambangako nti va mu mulimu guno, kati tebalina bwe bayita kuŋŋamba nti ate ebyo lwaki obikoze bwotyo. Kubanga guno omulimu gwange. Kubanga ffe twagala nnyo naffe myuziki waffe abeere ku TV, naye temufa ku TV, manya temufa ku myuziki waffe, mwamukyawa, temumwetaaga yadde n'olunaku, naffe ne tubavaako. Naye tugamba oba tebaagala myuziki waffe, naffe katumusigale, katumuyimbira bamwagala. Naye nga ekizibu ekyo kyava ku sayidi ya media, nga tulaba tebafa ku nnyimba zaffe. Era kakati bwe banaaba nga muzzeemu okutwagala ne mugamba bannange ennyimba tuzeetaaga, ate era si ffe twali kikoze, mmwe bennyini aba TV, kuba kati ebintu byakyukamu. Ennyimba tuziteekayo ku YouTube. Kati bwe ziba ziri ku YouTube, lwaki temuzijjaayo nga bwe mujjayo ez'abalala? Lwaki mwagala era mmale kusituka nzije? Nze omusajja amaze okuyiyamu mukawulidde akayimba kalungi kasaanira okuwa bannayuganda bakawulirize, era nga kaliteekeddwa kasanyuse bannayuganda ne TV yaffe. Lwaki temukakwata ne mukajjayo ne mukawa abantu? Kaakati enswa bw'ekyusa, omanyi engero z'ekigambo zimanyi? Kaakati enswa bw'ekyusa envubu, manya bw'ekyusa amaaso, naawe ng'okyusa envubu ng'osimaawo wennyini awali amaaso. Kati bw'otokikola, enswa tojja zitta, zijja genda zonna bugenzi bweru. Naye olina okuteega enswa we zinaayita. Kati n'olw'ensonga eyo ne mu music bwe kiri, nti abantu be tukolera kye baagala ky'olina obbawa. So tosigala ku nnono. Bw'osigala ku nnono, gwe ng'olwo bakulese. Kuba kati bano ababa baliwo obudde obwo, baba ekyo kye bawulira era kye baagala. Kati naawe olina okukola ekyo. Buli muntu abeerako, kwegamba naddala nga nze buli budde
nina bye njagala okuwa abawagizi bange era buli budde nina bwe njagala nfaananira abawagizi bange. Omanyi abantu ne bw'obeera yeggwe waliwo ekintu ky'okoowa era kino kigenda ne mu maka. Mu maka bw'obeerawo nga buli ssaawa tolikyusaako mmere gy'ofumba yeeyo paka kindeeta ogamba leero baneeka ndyeko mu wooteeri nkyuseeko kamere. Naye buli kintu kyonna kyaleetaaza okukyusaako. Oba luli nali nfaanana bwe nti ng'abawagizi bange bafaananira bwe nti ate kaleero kambafaananireko bwe nti. Kugamba okukyusakyusa eri abantu bange abanyumirwa